Kati kidi. Ekipo tambula nayo. Munaye ntambula nayo nga wenywako n'okunywa. Omanyiga nokabanga maziga akunywa. Ogwegudde. N'ekipo tambula nayo. Byonna. Munaye ate kati nkole ki? Sigenda kusonyiwa kindi salama lodi. Kidi. Sigenda kusonyiwa. Bana abankubira mu ndeko omulwadde tayogera. Tugende wali waggulu naye Buladi baba nedda Kidi nedda kati ekyupa otambula nayo naye gwe kiri kyabadde kigo ky'amaanyi mu sina kyakukola munaye ekigo kyadde ky'amaanyi anadde performingira abantu nga mbaagala nnyo ate abantu abadde bampaga mbu negendedde bebanviiridde n'engwa ekyo kanga bampaga bampaga bakulese bandese n'engwa bunegendedde enduulu n'engambe n'ogwa kanzije waggulu lindako echupa yino lindako wamenyese n'olwala n'olwalirawo ogamba obanji nyweko noginywako ndaba tetambula obanji nyweko etambule lindako wamenyese n'olwalirawo ne bakuteeka ne ku chupa nkoga anti baŋŋambye akago ke kakutuusizza wano lindako okuza echupa akago okayisa akago Tata nawe oligwa nange ndigamba waŋŋamba akago ke kakabako ke yagwa akago ke nze nagudde ekigo saagudde kago kididi yagudde ekigera buli omu yakirabye goza byalitambudde nga kago amazina ge bayita batya gwaddo zino ezo muni woko slide nze ndi Michael Jackson we Uganda nadde njagala kusooka kola bwekyo mumanya nadde njagala yita abantu ku mitwe naye kyaganye negwe abantu ne batamba kana kumbaka ekyo ine bintu bino bya ddala abantu abasinga bamanyi byakusaaga anti endulu eyo amanyi gendulu jujukira kamenyo yagamba obuzibu ava ku ndulu amanyi gendulu yabadde nyingi ate kati nze nga ne swaga nina lingi nga nze stage ino jikubanjita abawagizi bange mbakakasimbaga vibe eri waggulu jukira vibe yadde waggulu ate nga jukira sinaku yadde ekikuba ku mutwe n'eki nanywedde mazzi na soda na mmere lindako tugende mpola wadde tolinaako ki yadde ekikuba ku mutwe taata nze kididi nkozesa mazzi na soda ate nywa minati maid oluusi wemba sinywedde soda kididi onywa mazzi na soda ne minati maid era eyo kampani ya minati maid erina okunsasula byonywa sikozesa kikuba kyonna bagamba mbu yadde anywedde ebikubwamu abayimbi mukozesa bingi nze kiddi ebbanga lyemperformingidde taata nsobi kije nali nkoze ebbanga lyondabidde nga performinga wayondabyeko nga ninganga mbu nno ndiwe nti ninga nyimba ndi mukwe nseye yambu nkuba live nedda nze mbeera mbuuka kuzina nege nga onogamba negendedde kati baddamu nga tebakubase nkugambye abaana abadde bakuba enduulu ninga bano kirabika bano bebafani bange nnamba bano bulijjo kino ekintu sikiwangamu naye bannaye nagenza olaba nga ababadde bakuba enduulu negendedde kumbe balinze yegwire kankubuuze paati ku paati kati eno yamenyese etya yiye yawano natuuzizzaawo kano jukira kekantaasiza okusimba n'okugulu kuno n'okugulu kuli amangu ago abasawo ne bakuyunga okugulu ne bakuteekako n'eccupa nkugambye anti bwangu ate bammanja n'okummanja ekinkozesa inno nze jjo nakoze abaana ne bagamba kiri lwaki okoze oli mulwadde nenkuba abantu performance n'enyuma ate badde bagamba tokola nga oli mulwadde bazze kunnebaza we bali performing bwe kiri naye nga slide z'obulema baba ziruma ate zimenya ate tezinyuma ng'oslidinga otya ng'okutta omuti naye nga nze kyeŋŋamba bafani bange ngenda bakola ki baziniranga bwendi sisobagana kukola ssente kuba abasawo nyina basasula naye nga mu byonna tubikole nze kyenkyaliko kiri kimu kiri ekigo kyekyakusibisizaako bino n'omukono ne baguyunga webale kiyadde ekigo ky'amaanyi wali wadde wawanvu bagira batya gwadde nga mugga kubanga nagudde waddewo n'amazzi wansi abawadde wansi olwo tebakubaka bafaani bo bafaani gambye enduulu ze balaga naye amanyi tebalina wadde tebalina maanyi gabaka muntu oba ne speed oba ne slide z'abatiisizza nga kididi ajja ne slide ezo sebo zitiisa omuntu yazze nga kyekataasa mutu jukira nazze abantu nga jukira level yadde ku mitwe gy'abantu kade omuntu yaddawo nga ndaba njija nga laba ngenda musikira slide ku mutwe muyiteko ngende mu counter
kaki akayadda buli adda ndaba nga agamba bana kati kwe kuvaawo ne badduka nga balaba ngenda balinnya ku mitwe obako otyo omuntu ajja bw'ati naddenga mmotoka yaddenga na booda wagivuze n'osooka ogitwala nengikomya n'ogizza awo nasinzidde kati gomanya amanyi gokozesaawo ng'osinziira webajja yawadde muyago nawe ozina nedda tewali atazinangako mwenna muzina amanyi gokozesa ng'osinziira mu kuzina nze nzinira ddala amazina nsinziirira dda wangi nzinira ddala amazina go nga manyi era performance ngenda sigala nji bakuba ne mba mulema ne nzamu n'engwe ekigi ekyokubiri nga ndi bwenti njaba performing wakubaleka nze nja performingira oba nkoze eki ne mba nga ngenda kufa nkya kuba okufa gye kuli anti era nyina okuba nga njiwanise naye ekooya kuva ku makya nze ndi bwenti ngenda funa nkwatirako bannange ye nasobola okunkwatira ku Cuupa ajje nze ngenda kuba musasula nusu 10,000 kuba olina omuyimbi kididi omulwadde era oba onnyamba 10,000 mba nkuwa buli wankwatira Cuupa nzijagala aginkwatira kuba bagitekako n'akakwata ng'otambula nayo naye nze agyekkwatira kujjanja bulumi bw'owulira bwekiri omuntu sooka omusigiremu ku kifaananyi ku bulumi bw'owulira essaawa zino obulumi ate kati nno kati obulumi bugenze bukendera engeri omusawo gye yankuttemuuko ne wali nga naakagwa obulumi kati nno abaana tebakutte nga nvaawo bansitudde busuduzi navuddewo nga mayiti simanyi onywako n'okunywa ku Cuupa anti nange empulira njagala kunywako kuba n'ennyonta we nnuma nzira biddala bampadde mazzi ddagala togira mbadde ngenda kunywa ddagala togira ne kati likwate bulungi benga litonnya livaayo litya lyo liri mu kuvaayo naye baba baŋŋambye ntuuke wa matondo livaayo ligwa matondo munnaye biringanga bino ebintu byaffe kati gayingira amazzi kati gaba gagenda ne munaye toseeka obulwadde tebabusekeramu nze nyina akantu ke nnakolaawo ku TikTok nenseka saaseka nti ki wabula nyina bingi bye nali ndowooza waliwo kavidiyo ke nakola nga njogera ku Alimpa emmotoka ya Alimpa ya accident abaana bagakidi osekeredde emmotoka tofudde ku bulamu bw'abantu nembagaa nedda abaana tebamanya ki ekyansesa nga nkola kavidiyo akakalimpa nga nkola bwenti nga mpita omukazi ati jangola emmotoka ya Alimpa eweddewo nenseka nze kyansesa bingi kubanga abantu tebatamanyi ati Alimpa nali naye ku mazzi eyo ku mwalo eyo ku mazzi wayinza otubuulira ekituufu wulira anko bonna bali awo boogera kalebule bonna boogera kati nze ate nze nali sikola naye Alimpa yali ategeka nga Alimpa ategeka wali nentegeka wali mba nakava wali mpa nategeka ningenda wali Alimpa avuddewo wano ezirwe kati ate tugenda funa abantu Alimpa sente yazitumazeeko nengamba kantekeefu neyo zekoze ki zenfunye kuba Alimpa yalina bandi ye nga nange nyina bandi ki eyange wamulabako akakima wakalabako anti ekigamba akakima singa nakalaba anakakima bano kalaba n'abantu baali kaŋŋambye wonawe nali nkola kuba Alimpa yali avaawo nga wenkola ng'oluusi Alimpa wamu musookawo najja ne bamugamba kiddi yakavaawo nno kuba ku kizinga Alimpa namusangako ebizinga muze mu bikuba byonna ngali ne bano bani ono musajja nga tayogera bamuyitaani Mamuli Katumba yatwala Alimpa Mamuli Katumba nga tanavaayo kuyogera ku byalimpa kwe yamutwala ku kizinga baali nawo twali tutalaga ebizinga nga Mamuli Katumba alini Alimpa mu process y'ebivulu bye mbadde mukola ku bizinga ebyo wali osanze ku Alimpa face to face nkugambye nze ate kati nga mbadde musooka busoosi tansooka kukola wali nga mbala akazinga jjukira obuzinga oba obulaba nga nze okumulaba mulabira ku lyato nga onalaba eryato liri babali ku mazzi nga tuli ku mazzi ne muga babali bagenda twangu tubasooke wali oshegedde kuba twali tukuba buzinga nga twesooka asoose wano oli najja nga sente bazimumazeeko akalala akazinga oba naagenza eddole nenkuba nensooka Alimpa ne tugenda ery'abaana oba buzinga bonna twabutambula era bonna obuzinga bwenjogerako Alimpa teyalina nkima n'enkima Alimpa gye bamusibako babuuzaawo bonna bagambya bwe yatambula nabo abo abakaddo Mamuli Katumba nga tannayugira kubanga yatwala Alimpa ne Alimpa okuva ku kizinga laka yekyangira ku Mamuli Katumba okuvaayo ekiro kubanga Mamuli yalinga promoter wali Sente amaato baali bagawanika kuba nange naddukayo buddusi nali nakaddukayo nga nakakomawo ekiro saa 6 ne bampeereza ka video ka Alimpa eyakampeereza yali promoter naye wakubizinga nangamba nno Alimpa afunye obuzibu saa 6 ezekiro nimugamba gwe nalese ku mazzi mukubasooka okumanya amawulire gano nengatambuza era abantu abo Alimpa nga nakuba omulanga ku TikTok ecupa nze nagambye kanjiveeko paka wetumalira wano ngende ku kitanda nebake njiteke buteesa awo nebake paka kugundi wano nataddewo akagundi ojjalaba mu mmotoka wano nga wali kamira kano akalabibwa kuma nataddewo akagundi akasumaali nteekawo nenvuga nze nga nvugira muswaga nze nyina owona oyagala ate siwona bagambe kiddi ya misinga treatment otambula nayo ne ku dashboard ebeerengeja kaze gambye ntambula nayo nyiza n'okunaabako
gana amazzi gano mangi nnyo n'abako ndaba ecupa tetambula etonya ndabe tambula mpola ne baba ogira n'ogiwunzika nanti nebula bagikoonako n'ogikoonako bagifunise kwagulwa n'omusawo mugambye ntambule naye mbuze saagala kamera otambule n'omusawo mukazi musawo mukazi mugayo tutambule ffenna ereme kubonaabona omusawo waali musawo nga hwali kati eriko limiti kinti omanyi oba omulwadde bagamba nti kati bwetuuka awo tugenda soka tugisibemukko abangambe mbuze ekigo kye nagudde n'amaanyi genkozesa amangi alina kuggwamu amaanyi nadde nkozesa amangi meka kati ekiro bampadde ecupa nawe nadde ngenda ekiro jjukira gye nakoleddeko ku stage ecupa gye nabadde nayo waddewa yo yaweddemu nabadde eruweero gyowadde otaddeko nabaddeyo n'ebusyo busatu eruweero kyabadde kitiba nakubye esyo 3 wagwirako yaliwo shoje banne yaliwa bayitayo wabanaye ekibi ekitundu kyera tukola nnyo mbwalo yalo munayo kimanyi mbwalo butukola n'amannyo geerabira buli mu Sente tonda bakusambagala kuno kugulu kukola kuno kokukola kyomala bankyaba kuno kuno leka saagala kusitula kuno baba ate wano mpaze n'ekipa weeyita naye era n'omukono ogwo gunnuma wanga baba sibitegeera naye nga Mukama Katonda yakuuma era yakola ki yajjawo kati kuno ko baguyunze olede banyunze nyina genda eri wono musawo naalunga alimpa ate alimpa naali mugambye mbo babiri bitya naye naye tali ku WhatsApp tugira alimpa taberanga ku WhatsApp kachanga kuba yiti obuzibu bwe kiki oba bamuloga butaba na simu ani akuloga gwe nzega simanyi oba ndoga nekyekanje abakuloga bali ku pharmacy eddagala ya pharmacy liroga era ali kati gega muli okumpi kyeka batandise munaye katolaba nga wogambye ebikubwa ososwanga edduuka wa supermarket nga supermarket enyira bulungi naye ng'etunda njaga walai obanga webale nenga mulimu kachigamba kwa example kyogamba nti oyinza osanga pharmacy nenga mulimu oshegedde kati se babimanyi bakabako bagezi babakimanyi bagamba wempitira kali ka pharmacy omusawa sokumpa ku magezi kidi tumukoledde kingabo ngaba ifuna panado okatepe inikiro bitabule mazzi obiteeke embuuji omalo obiteeke mata obiwente ebinywe nawo obinyweko nga kididi kye kino mujjawo nga bamugambye nti wano omuwa emirundi gumu emirundi esatu kididi kye kino musula ku stage omayina okwogera kabako n'abaana kuva dda abaana nga bangane kabako muna abantu bateka abantu kasita bakogerera ejjo nibale kabako kidi enaku zino kabako takoli bulungi nimbaga atandi bulungi ate abantu bakugamba abantu bennyini bafaani bogera nnyo kabako naye mumpita kabako abasinga bampita na kabako nimbaga bojoto nga bakwita kabako aho nimbaga kabako afu uyaze kane ngabe kigeza kabaka alanze n'okulogeramu abantu abantu bali bafaani bo kati ate abantu okubanga omuntu yalimbise kididi manyi alongambe kididi nnyo chupa kididi wala kuba ffenna tusoosa kabako ne nebambize simanya owulira amanyi tolina nnyo ate nze wempona wano ngenda mulumba mugambe kabako bambi soko zungulula oluwuzi wangenda kuddamu ngwe ate stage ngwako siwona amaja gaiza kufa ino oluwuzi oddujja mu kiwato naye wadde okkirirawo ng'ogwa wansi biki bye wadde olowooza ng'okkiri ova ku stage waggulwawo weyala ku ttaka osobola okulowooza nkugambe kasana awo enagiridde bwenti ngangira awo kasembyo kaslide nga ca ingweyo nkugambye okuddamu okulowooza kulaba kifaananyi kyakabako mu mutwe lindako mukweyala ku ttaka ekifaananyi kyakabako kyajjiddewo mu mutwe n'olwo n'omanya kino ng'abuse mu bbanga alingamba njagaza ki nze ndi ku ttaka yali mu bbanga kyokka ye majega ku ttaka nze mbeera ntya ku ttaka nga ye majega mu bbanga nze ndi majega mu bbanga abatya mu bbanga nga nanyiri land forces ali mu bbanga gwe majega ku ttaka olina kuba ku ttaka olwedde twakulaba kala neze kididi majega waggulu ojagala waggulu naye mukugwa muli wagenza okulaba ekifaananyi kyakabaka nga kwa kyajjiddewo ky'omutwe era ekifaananyi kyo njala kinoonya nkirabe yadde tali mu ssaati yadde ng'alina akatambaala ng'abuusa ali mu mpale ya bbulaaka ng'ali mu ngatta ali mu kinu ate manyi kuno wamulabye ayambadde empale empanvu tasobola olowooza ki ekimugana okwambala empale empanvu ate ozane wayambala empanvu byayogera byonna tebijja kunkwata eddagala litambulira mpale ennyimpi empale ennyimpi munaye liba lirina we liyita abakwakusse gwe zekubuulira naye kabako mukwano gwo ndi siriyasi abamu bagamba na taata wange kabako naye simanyi lwaki babyoge oba yakuzaala bwega nga bwe yanzaala ddi onzaala totandika okunkubya ebigo omwana obwo gw'ozadde atandika omumugira ati agwe otandisa okugamba bannansi ati agwe naye wajja temumujjanjaba
abasawo bagambye weetaga kuwummulamu oba just kuba ndongo. Nze nyina okuba endongo abantu bandabe nga ndi ku stage n'omuggo gwange nkube mbazinire amazina gakyukemu wakiri nga ndi olupya lwofulumye oba just omuntu yandigambye nti yozo akakoze nga kabadde. Ennyimba zo zibaawo, ennyimba ze nyina nnyingi ez'okuta singira na lutadde dda naye nze siri wakuta ennyimba dde wakuta nno mbadde na wakuta wiiki eri ewedde nga accident eyo ntenagwawo naleka sayaguddewo ekirowoozo ky'okuta ne kinva mu mutwe sigenda kuta luyimba mbadde nanti ati tejja ate kati oginyenyaako labe amazzi mbanga wulya nga gannyingira omanyi gannyogoga omanyi gannyogoga wano nze nyimba z'amakulu zisomesa mbadde ngenda kuta luyimba lwa bizinesi baluyita ntunda kumaza kumazaawo ng'omalayo biki ebyo byotambuza ntunda kumazaawo nze ndi kasitoma mpomerwa ntunda kumazaawo biki ebyo byotambuza gwe bebi ntunda kumazaawo anti laba anti atunda kumaza just nalukubidde bantu ba business bambi batunda ebintu nebitatambula kati bayitaga bitunda bikole ki bitambula omuntu atunda ekintu ne wabanga atunda peni oba omukazi nga atunda ekitabo kye mukazi njagala soma mu kitabo ekyo naye njagala kigula mpandiike mu nkwatako mu kitabo kyekyo twale kikozeseeko kati kyegamba ati buli atunda obutungulu n'ennyaanya atunda kasooli atunda obuwunga atunda sabbuuni bebe yali nnye sukali be yali nnye kale osanga bawulira akayimba ako be egenda kukola ki egenda kendeera ntunda kumazaawo biki ebyo byotambuza gwe bebi ntunda kumazaawo nze ndi kasitoma mpomerwa ntunda kumazaawo naye bannaye kidi luli wadde negendedde ntunde mumazeewo kati ngenze kutunda kumaza omuntu soka omulage kati bwakuyitanga kuwadde ekivulu ng'oli bwoti ozinamu otya kubanga sinatanze siri nedda nze negendedde akyaliko ntunda kumaza gyali yewa business nalotera abantu bakola mu maduuka katale abatunda buli amanyi ng'atunda kuba kimanyi nawe woli awo otunda nekiro watunze yatunze asula ku dduuka ng'atunda oyo atulaba maama naaka yatunze ebibyo byonna byaweddewo mu dduuka omuntu ng'akuwadde ekivulu esaawa zino nga bw'oli osobola mpafominga ate nseera nnyo soko tulagemuko ng'omuntu akuyise kidi tulagemu ng'omuntu akuyise ng'ogenda performinga ekiro kye nakoze abantu ku performance manyi kati n'empale bwasiina agesikira otyo buli kimu nze akyekolera ntunda kumazaawo mazina kigoyagala amalala kati ekyo kye bayita batya ntunda kumazaawo amazina yenna niwaba Anet oba Agnes oba Machi oba Kalo nga mpadde omulimu gwonna ogw'okuzina so okujja ku show yo nenkuziniramu kati ekiriwo nga tumaliriza bugambo kiwolekera bafaani esaawa zino obugambo bwe mbalekera ati negendedde nsooka empone mwebale kunsabira kubanga mpona ate munaye mwebalisabira abantu bangi ne alimpa yoyo naye agenda wona musabidde abantu bangi naye kabakko yawona naye kabakko temumusabira kuba ye teyanjagaliza teyanjagaliza kino kiba kibi osekerera otya kiridi mbeere bulungi kati nidako kati etonya etonyera ddala n'amazzi nga wuli agayingira munda nga wuli agannyogoga mbadde sirabanga ku cupa nga manyi cupa ya bbiya mpulira obulumi wano wenyini kumpiso wano wenyini wano utadde nze mbaye yiyo tambuza ntunda kumaza omwana kiri kabako ate kati waliwo omulala nesijja kuyinga
Otambula ne Cuupa yo. Bambi olabye nnyo bambi kididi. Oli musajja wange okimanyi from day one. Share spice wano tulino girangira. Kati laba wano nengamba abantu nga wendi wano. Mungina kusaba ku share spice.